Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert Jatumie. First born Atatsi Wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako ono wapayo. Chirikavian freshman nangi. Okwinga shinge mtwale bili. Vyapi mtwale tanu. Emezi ya milioni satu. Ndabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana yimbe bisoge na bimene goosebumps. Waktoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza. Defisi wako. Bibegi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni noka pesa. Olo nebitegekebwa. Yasinka events. Nkuwe kuchi. Abawala mwakwananga bakulu. Ankugambye tuli baana bato abawala bo babeera exposed ku bintu ebyo ale. Abasajja babakwana ku mabeere bakola ki. Kati ate ffe tubaki. Sebo ffe wetwakulira. Nga baga nti abakazi bookya. Abakadde baddukanya. Kati kyotolidde mu kamwa kiri kuddukanya tuti. Oteekayo bukajja oteeka onono okozeemu. Ate abatukuzanga nga be babawala abakuze. Ffe nga tetubitegeera. Kakati ffe mu byalo omuwala wamuwandikiranga ebbaluwa from the blue sky simanyani nga biringa bikwate bukwate namwe mwawandika ebyo olavya nti Lake Victoria dries nkubulire ebbaluwa gye wawandikidde omuwala omala ennaku nnyanga tosoma ayinza okuvuma nti ayinza okuvuma ng'omutya n'addamu ki kati agenda kuddamu ki kati ffe byetwali tetubimanyi ebyo ebyagondi bye mu pretense we didn't know these things. Omukwano gw'omusajja omuddugavu guli mu kisenge. I feel embarrassed when I saw somebody kissing his wife in the public. Kubanga abaana we bali ng'ebyo Nigeria. This is not how I was brought up. Kwe tewakisingako muwala mu public. Sikisingangako muntu. Mu life yange sikisingangako muntu. In public oba kissing? Sikisingangako muntu. Mzee Mirundi lekera awo naawe kati ate otulima bulimi ate nkulimbye eki kati bw'oba weegatta okola otya kuki feeling zivaawa kati wulira odo omusiro what if ng'oli mulwadde w'akafuba kubanga means sharing saliva yes fabadu nze sibikolangako you've never kissed ndi kama olulimi bwenti mukamwa k'omuntu Jiba mimwasi lulimi. Sobola chibidi ebyo. Medisola wajire baliba nafu afuwa ni mukutu nafu wendo yingiri eganye. Ne omusajja omudduka vaina nibo batuyina gende wakuja chimbo. Alwawo n'okulwawo sakunyumiza. Nakunyumiza kakasajja kali mu UCB. Nga kagoberera omukazi owakabina bagenda okusasula sente school fees. Omukozi kayitedde. Omukazi abakoneme watateekeyo sente. Kamufungula sikati bavi omukazi agenda okulya nga alina ekimu kya munda n'abuuka kamansula ku sikati bakatwala mu kkooti ne bakavunaana ne kabuuza omukazi oba nalinze ndi mukomole oba siri mukomole nti nze nalaba kimyufu. The case was taken before court sikulimba. Kati omuddugavu omuzze mu byakiisi romansi ng'anuune ku bbeere aba yatebyedda. Uganda, are you ready? Raymond Namakura asimbudde embalasi ali ku Sheraton Kampala Hotel Gardens ennaku z'omwezi 23 February mu show gy'atuumye Melodies of Love. Tugenda kubeera mu vibe za mukwano agenda kuyimba paka lwe munaawulira obubi. Alibadi shillings emitwalo 10 VIP emitwalo 15 emmeeza ya milioni 3 Masaka ali ku Maria Flong ennaku z'omwezi 25 February shillings emitwalo 2 VIP emitwalo 5 booking nga bukyali teri kuwoza saategeera kuba noti 7 M78 ofuna ticket yo bimamito ne bipapito ino show ye yaffe mulete ebyana ebiwoza Holy neck power. ebiwoza ngonze. The gorgeous, pretty, lovely, charming baby mama Rema live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens nga 23 February hakutosi wako Good Color Solutions, DSPA Fire Systems, Banyabo Foundations, Sheraton Kampala Hotel Gardens, Acton Diagnostics, nebitegekebwa West Records.
muganda wa Moti omubalanguzi. Yes. Nakulaba na Moti nga omuwa ssente. Nga mukuba amazina omuwaayo ssente ne ŋŋamba olwogwe mbadde nzina naye omuwala nadduka leero mu biisi nadduka mbaga adduse eki ndowooza atidde. Producer tuli tutya wano abantu sooka obawe akalango ka Shukra Herbal Solutions katwe Shukra ne muzeeyi Shukra omumanyi Shukra tomumanyi oli omukyala aleetagana amazzi agamansuka agazimbye ebijanja bamanyi gwe bandeetera nze mmanyi ono akola ku lususu ani Brenda's Beauty World yandeetera Brenda ndudde omulaba Brenda ampakira bakati eno si ya Brenda engatto Brenda byamutabukako naawe omanyi mulokole kati waliwo documentary yafuluma awo nti oli pasita waabwe ate muntu waabwe nnyo buli ogendayo gwabaalaba oyo omusajja eyafa yaani omunigeria abantu nga bagamba sima yali Brenda n'abeera depressed baali bakuba kayanja baali bakuba kakande mweyo documentary ate nga BBC ye yagikola gambye nti bano ababukedde bagamba abadde akolagana ne kakande Tibbi Joshua bukedde yo kye yakubamu lwaki abantu kakande bamulemerako nnyo tayogera tabaddamu abeera mu bibye and kakande is a very humble man nze soogerangako naye is humble Mirundi kati nze bano mbagambe ki ate kakande ekanisa ewali ekigenzeemu ya myaliiro 7 oba 8 7 floors nkugambye ya designing ekintu kye mulimu lift mulimu gana amadaala bagayita batya elevators nze no munnange ngende Nairobi waliyo omusomo gwa sports kakati ngende Nairobi ngenda kuboardinga nnyonyi sigasanga ngasanga ago nga nakagalaba entebe gaaliyo ku Amini ne gafa Amini yali yaleetaaga amadaala gaaliyo entebe ku kisaawe Amini gaali yakola Amini yayagala ebyobulungi kati nalinya ennyonyi teyandeke Nairobi teekayo okugulu bweti ndaba abagayitako gakuba abaddugavu ebyombo mu Europe buli omu ate bagateekawo bwe bati nagana agaki waliwo agamuka waliwo agakiri kati ga buli wogezako galinnyako oti waliwo omunene omuwano gakuba mukati w'ekigwo Gomesi gagikwata mu bba neyeefungula gwe tomanyi bali abakazi bambala gundi jiini Gomesi gagikwata mu bevi era nagategeera luvannyuma nga wengalinnyako mwiba oba wakava mu kyalo oba olina primitivity y'amaanyi kati amadaala ago ewakayanja gyegali ewakakande kayanja tayinza kukola ebyo kakande waki kayanja tasobola bikola ebyo byakayakande wa fitina ekyokubiri toyinza kumanya maanyi gundi gayina kakande tabeera mu ebyo talaga mu State House talaga ludda wasi muntu wakweggira ate kati mu Uganda tekyakola nnyo ku bannayuganda ayagala naggula helicopter alina ekitundu kyeyagula awo ennyonyi ng'eva Ntebe n'eraninga awo ali nnyo ku bantu bawano abantu wano yabata kakande abantu bava mu nsi zonna kyovula synagogue of all nations bwe yali akola abeera ku katuuti bwati nga mwenna abali buli floor eriko conference center eriko restaurant eriko toilet naye kakande mulabye ddi mukubemu ku luseke nja kutwalayo wetaaga ontwaleyo nanti ali reserved nnyo tayagala nnyo bantu anti omuntu alina kyakola teyewa publicity nnyo naye baba bagenda okukola bino kati nga overnight atuweyo obulango kasuku live negundi yaŋŋamba naye bano bembeera nabo ku biiti bamukunja wagenda ewa Sale tewatutwala nze ndi bwenti saagala nnyo kasuku nakakutwala ewakamu emirundi emu tontwalangayo kubanga kamu ayinza ga ntaata agenda alimba abantu
Nange nno omugagga gwe nagendako kati nabiyiga ekirungi gwe nali ntutte mukwano gwange ate oli yayogera wendi retain your relationship n'omuntu. Omugagga naŋŋamba nti Kasuku sikyayagala nnyo okulaba abantu gwe nkulabye lwakuba tolabika naye toleeta bantu. Abantu basinga obungi bw'omutwala yatayonoonayo ggwe. Abantu bawano bwe bali. Waliwo omubaka wa paalamenti nekati bwali but it was after 20 years ago. Yagendewo omuntu w'omu gavumenti wa minisita n'asanga munne ng'afuluma n'amugamba nti omusajja oyo omulaba musajja mubi nnyo mubi nnyo tokolagana naye kozi ate oli akolaganye naye longa yabuulira oli ne baawukana. Nze bwe nnyingira mu ofiisi y'omuntu nyimirira buyimiriza, how are you, I've come for this and this. Era sirwamu Bwana Mirundi tunyumye nti ojja kumpitawo. I know office manners. Nange bajjanga mu ofiisi yange nanyumya tafuluma n'omukoowa n'okola ky'omusajja n'omukoowa babeerayo nga tebafuluma. Anti Katonda yatukola Kasuku. Naye Muzeeyi Mirundi wabeeranga ng'otya mu ofiisi yo? Ate yasinganga okubeeramu abantu abangi kuba abantu bagamba oli mukambwe toyagala bantu. Anti specific tomala gajja. Kankugambe nakikunyumizaako ti omuwala yajja mu ofiisi yange nga bamusindise ansibise mu kkomera nga muwala mulungi era sigangamu mulaba nina feesi ya Kijapaani oba ya China bweti. Kati bwajja nanga nti mwami Mirundi ebyaffe byaba muga byaba biri kale nagenda n'entebe yange mu State House ninamu entebe yange nga bwenjituulamu nekankana bweti manya waliwo ttabu ate wulira nagirekayo. Muzeeyi Mirundi show yakatandika wayina entebe nga bwogituulamu ekola ki? Genda obabuuze n'ennyondo yange yali mu ofiisi nanijja kubatta nga tebamanyi. Kati kambuuze wayina entebe nga bwogituulamu eti nekankana ng'ebaaki? Ngamanya nti waliwo obuzibu. Ate omusajja yajinguza ye teyamanya kye nali njagaza akomawo eyokubiri ne mutwala emisinde nagula 10. Omusajja yajinguza n'agireeta nengenda ngikoleramu ebyaffe nengikomyawo ng'eri very unique. Nasangawo entebe Obukivengere yali azikoze baye tebagala nagenda nga nagenda awo Obukivengere afuba sigala agobe nagenda mu ofiisi mwenye Museveni balina ofiisi eki Obukivengere nagenda at that time amaanyi ge baali balina baali basobola n'ogenda mu ofiisi yonna. Museveni ayagala nnyo omuntu akola omulimu ayambale bulungi abeere ki impressive. Yagamba omukazi wa revenue wagondi wa investment authority Maji Kigozi namugangenda I'm going to sack you. Do you know why? Olemedde mu kafaaka kalinanye butter. Genda ofune post office ba investors gye banaakusanga. Yenga Museveni tamanyi kano ke babbiramu ka office. Era Maji Kigozi yamugoba. Ekyago bya Maji Kigozi nze nkimanyi. Naku lumu nja kimuga ninga yamuwoninga emirundi ng'egi nga biyita byakuzajja. Era yali ayingidde mu kino ekyabalwabwo oyo omukazi but the Uganda we need nga nze mumanyi. Agati Maji Kigozi oyo baawe baali bamuyita Engineer Kigozi oyo mutabani we yayimba Navio. Balina n'apartment Navio ze yagguddewo awo najja nankooni. Baali bagagga. Sente weeri. Ate kankubooli. Atuka balina n'emigabo mu Pepsi. Works. Oyo Kigozi yali minisita wa Works. Yava mu nsiko oba bamujja bweru. I think these were the rich people. Ekyokubiri omukyotala tewasika Abaganda tebaagala mukyotala. Mukyotala Abaganda baga nti yakuba ekisiraani. Why? Ye buttu si wannazi. Olaba ng'omusajja awasizza omukyotala nga muganda omanya yina ssente. Kigozi Engineer Kigozi yali mu minisita wa Works ne bamubba ssente. Abaana abafere baaliwo abatandikirawo bamugamba genda olete document yene eraga ekino na kino ng'abaana bakisokola mudda. Kigozi yafiira mu ddiiro. But because Museveni sympathizes with the orphans, the widows,
n'abalwadde bayibuli bwegamba omukulembeze yenna mu nsi alina okuyamba bamulekwa ne bannamwandu. Museveni ne bwoba walwadde kati olowooza Moses Ali nakola lisefeera amuzaako. Nkubuulira bw'afa sooko si gwoba omuse muleka Allah amujjulule. Naye Moses Ali yabaaki yalwala oba batenewe old age. Era mwe temulabye ku Moses Ali. Moses Ali bwe yali ajja mu Uganda yajja ayagala bwa vice kuba mu ndagaano y'e Tripoli yakinana mu gumu. Gaddafi yabagamba beegatte, Museveni n'agaana. Moses Ali n'Abu Mayanja baalinamu omukwano ne yali pulezidenti wa Pakistan Zulu Haka. Zulu Haka mutabani wa Zulu Haka, Dr. Zulu Haka yakolanga mulago. Laba Amini bw'abagoba omwana nayingira amagye Pakistan n'afuuka pulezidenti nga bamanyiganye ne Moses Ali. Moses Ali baali baagala okuwamba ekisaawe ky'ekasese ennyonyi erandingeko naye nga tosobola kulandinga. Ndowooza tumanyi wano ti ennyonyi ya Uganda Airlines yali ekola egindi abayekera bagiwamba nga baagala gundi Sserwangalwanga bamuyoola ne bano ne bawamba ennyonyi. Naye abasajja bookero batta abasajja bo tebatta abasajja entebe aba Uganda Airlines. Mwalimu omusajja yakolera ddala diiru yennyini ey'okuwamba ennyo Kabundu bamutta. Bali abasajja nabo balina intelligence. Kakati kyenkugamba nti yali Museveni ayagala nnyo omuntu ti investment authority giteeke mu kifo ekikola ki ekirungi. Kati obadde otugamba wali entebe yo omukazi ayingidde bw'ogituulamu yenyeenya mukazi mubuuza biki byoyagala nkukolera ebyababe. Nina omuserikale wange nga wa poliisi amagye nalinga ganyi. Lwaki amagye nalinga ganyi? Lwa nsonga nga bannakalema bagalagira nze banwanyisizaawo. When Museveni introduced me to the staff yabagamba, this is my son, I've educated him to the university, I now want him to work for me. Nagamba na people, don't panic, we shall divide the department into two. Mwenna mubeeremu. Everybody was shocked. Tebalabangako muntu Museveni gwazze nayanjula mu staff appointment. Balaba mabaluwa. Olusa lwange bwe lwatandikira. Day one. Everybody fought for me. Naye yannemera nnyo nga bamanyi n'okugula abagenda okulaba Museveni. Oba bavudde mu district yoba mu district. Nze mba topic. Omwana avuma abantu. Naye nga nakalema nina lweyisobe baba wa ssente nakano katumwebaze. Ono yannereegamu nnyo nemukuba nemumugjawo. Wakati entebe yange balowooza bagenda kunkwatiramu ebo. Baali balowooza nti I was getting a lot of money. Kapeti yange ngeyozebwa emirundi eki. My office kuba nze nali maze okutegeera nabala nembala nti ani asinze okuwangaala wano nti care. Why? Fe Abaganda batugamba nti kati nsanze tekasikirwaki mbazi and care bw'aba ayina enkwe tazikulaga. So I left everything on care. Withdrawing money biki nga nze mbasayiningira busayiningizi kubanga nga nkayina sente nga nze nkayina miliyoni 2. Musajja omugagga nkayina miliyoni mmeka. In fact nasanga tebayina mmotoka. Ng'emmotoka bayina emu ya press secretary egenda mu n'ebido negino gundi ezo emizindaalo biki. Era my equaled with a million to 2 occasions. Nze nagenda nengula Land Cruiser yange nigiteekaawo nga yakunzijaka kundeeta ku mulimu. Tekola Land Cruiser yange nagigula naye ate mutuufu saagigula. To make a fact right, omusajja yali musajja mugagga nansanga nga ntambuza ebigere nva ku State House ngenda okulya mu kafo kaffe kuba ofiisi yange nagisigaza twapangisanga wakanaabi ka ofiisi kange mwekali kaira nga tulyawo emmere awo wetulya emmere nga mu ofiisi lyamu mmere. Why? Nagenda okuleka mu ofiisi nga abantu basatu bafudde mysteriously. Many people told me not to go to State House. Waliwo omukyala bamuyita Booji nanga mwana wange
tewalize mu State House. Omwana wange bamuse bali bamuyita Kisuule yaliwo Emmengo ate ne yeekyusa n'avuma Kabaka n'akola ki bano ne bamuwa omulimu. Naye Kisuule nali mumanyi Kisuule kitaawe yali bamuyitanga Kisuule nga mubaka wa Buganda mu lukiiko. Kisuule ng'akwata eyo Gindi ng'eyo Kiboga eyo saidi y'Ekiboga wali constituency ye. Naye Abaganda bwe baakujjangayo nga balina constituency ze bakuwa ezalimu magezi. Ne Jolly Kiwanuka yabakubanga nga wa mawulire naye baamuwa eyo ng'ate Abaganda bamanyi nti ono nti ye mubaka waffe. Kakati Kisuule oyo yayina ennyumba we wa Bakuli nga kitaawe we yabeeranga ng'azze Emmengo naye nga nnyumba baagikola bwe bati eri mugofu naye ng'omwana wa Kisuule ne bw'aba bebi takubuulira nti dadi mwali. Kisuule nga musajja mukujjukujju nnyo kati bw'ava Emmengo n'alagawa obeerako mu Amerika eyo kati bw'ava Emmengo n'agenda ewa Museveni. Akati bo bagamba nti Kisuule Museveni amuleeta mu PPU yali musajja wa kamera mulungi nnyo ng'ali mu UTV omwo mulungi nnyo. Yagenda waliwo omuzannyo gwe baali baagala ennyo ku UTV n'atuuza ne bamuwa ssente yatuuza Paulo Etyanga n'ambasada wa China oba wa South Korea nga kuliko birala nga bamuwa ssente abakolere n'ateekako birala ssente. Naye omanyi minisita omulamba n'amugamba nti omusajja ngambye omubaka wa South Korea ngambye teepu gimpe ngende nayo yemuwanfu. Minisita atuula ne ambasada Minister of Information Paulo Etyanga atuula ne ambasada nga Kisuule yataddeko nfu. Okutegeera Kisuule yali teyeeguya yali musajja mukambwe ennyo. Kati Kisuule bo bagamba ti Kisuule yali mulamu but what I knew Kisuule yali alwadde akafuba myayini si kafuba si tuberculosis lwali luyiro. Era Kisuule twatambulanga naye yali wa Human Rights Commission yali waki naye nga ayambala neyeekapika nnyo empuubu ng'emuyisa bubi nga Kisuule essaawa awo 9-8 aba bubi nnyo. Anti nze nkola research Museveni aŋŋambye mugamba mpa ssente ngende nekola ebintu byange naye nzewo sijja genda kukolera. Museveni kept me to Wachitula in 3 days nga ŋŋanya okukola. Was Amelia who prevailed over me? Whatever. Amelia, you want to for the Chidoria, Chinim, and for the party and Nimu in Sango. Kadusoka today, wari, Omuala Ze. Namanyu Katichusuli Badi Kurancho Kumukoro. Isuli enough. Bagay no Mutu Samutua in the Mufu. Kubanga Muchimutamai. Kasamu Simbalain. Uyakubala. Muntu Akubala. Misali angamere mu State House. Bw'olaba omusajja akutte essowaani yagisiimuula ogakubadde kitiibwa koza amansi ako kali. Era yonna emmere gy'osena ogisena ku y'abano naye essowaani okusiimuulirako kuno bring it here endala nga tozisiimudde kati bagamba Kisuule olwamala okulya emmere ya State House n'alambaala. Ne wabaawo omusajja mulala mu PPU Ngabirano naye yali akola mu PPU Ngabirano bakuba amasasi ku Namirembe Road awo owookusatu yali Mulindwa yali kameramani wa Museveni naye bamulumbe bweni bamutisa katimba kansiri. Kakati eyo ttiimu gy'okola ki? Era mu introduction remarks nabagamba ti I was told not to come here because you are killers. But when I look at your faces, I have not seen a killer. Bwe nabagamba bake. Kakati olw'okuba nali mmanyi nti department gyemu ya danger zone emirimu gyonna apart from administrative ogoba ssente biki nze nga sibikolako. Ssente zaabwe nazibalekera emirimu trips biki omenye bwembeera mu baavu trips kinene nnyo biki ate nze trips za Museveni mwe nasinganga okukolera nga taliiwo ennaku 3 ssente zenkola ziba mpitirivu nnyo kuba akukozesa olunaku luna nenkeera ne bw'onoogenda ebweru akola n'azibya obudde ogenda kulaba ki
kati ate nze nayina ssente nga bw'aba yagenze mu America nze nsigalayo ndegulira tikiti yange nengenda e London nemalayo ennaku ze mmalayo because I had my money. I survived in a state house because I was a rich man. I never looked for their money. Akati abantu nga bajja mu office yange my gundi yali emu ti if the president promises money n'otazimuwa oba omulimisiza you undermining him. Bw'ayogera ku department y'ettaka ne mutayamba basenze. That's why many people converged mu my office nga bajoze bagisimula emirundi egi kati bano ne balowooza nti that man has money azijjawa mweyo office mwazijja naye siyinza kubba yadde ekikumi era abantu ab'omutawaana ennyo nabaleetanga mu office mu lujja lwa State House ebyaffe byababiri tugende obuulire wali kakati ate nabali abali mu madirisa nabo ne bagaa nti kati oyo kuki abantu abasaba ku kwota gaadi bonna basaba kujja wani wa mirundi ne bagaa nti onaafuna ssente ati omuwala ajja kyovula banna bakyawanya wali wajja okuteegula oba akuba ebigenge kiteekemu ajja kukubwa emandu ejja mukuba mu nnyonyi aginyemu aginyolemu nga taleese ssente kuba nze siddamu kukola nabo ku nsimu kwa bbuli ne muggulu n'emizimu gyaffe tegiryebuuza abaana abo bantama nnyo natumu kano kabadde kazunga nadde nga kubira ku mukolo gwa muwoozi adde ku ntebe yo njagala kumanya entebe eyo gye ggwera oyo omukazi ajja aŋŋamba ogituddemu yenyeenya kati wali wagigula nga ogitaddemu eddagala lyo nze nengenda nenjiwanga ne bw'obabuuza abasekiriko nti yayita ejjeewo tebagimanyi era bwe navaayo nalootanga omwana akaaba tiki nebanga nti olina omwana gwe waleka ewantu akaabirira kwe kujja nenginona nga baga nti erimu emisoto neginona mu State House ofiisi bagibeeramu erimu emisoto nenonerayo entebe yaabwe nze ebyaddala naye nange entebe zenasangamu zaali za ddiba lya mbuzi nange nezityo zituulamu ngaopu kivengere yaziteekamu nga ddi oba zikyaliyo kawetiise nange amanye ebyo entebe eriko eddiba ly'embuzi ebintu nga biri mu nnyumba eyo waggulu baddaye yali yateekamu ddiba lya mbuzi yakolebwa mu ddiba lya mbuzi omutto gw'otuulako nengano gituulamu design kyeno abantu bonna baagala butto bugumu naye opu kivengere yagirekamu eno ti nga yagidesignga mu ddiba ly'embuzi nga nagenda tatuulamu naawe n'ogaana nange sagituulamu yadde olunaku olwo oba napito yagituulangamu nali simanyi naye nze onapito bwagenda namuyigirako ebintu bingi nti onapito bamulagira akomyewo laputoopu enkadde nemmanya bano bambula era nze nabagaa nti bana ŋŋenze osoma ekitabo kyange inside the palace ngenda kifulumi nabagaa nti ŋŋenze naye alijja ewange nga noonya jamuyira akataasa kasini sibabbye ekintu n'eki era n'ekyo kyabaleetanga obuzibu ti many people abali mu cash office believed longole believed nti nayina sente nyingi kuba obupapula bano bonna bwe basayininganga nga nze mbuteekako omukono naye me I was not interested in their small money era tewawulirako nga baga nti Museveni nti Mirundi yalya sente zaffe bagenda nga abajozi abani abanyala abani abalowooza nti banyaffe bazaala bitoli nga tebamanyi tuva mu famire ngago tebayinza kutunimu omuntu afuna sente nga tebannazifuna nabalabanga nebakola neberagira ku Museveni nebakola kinyanga waliwo ekiwala kyali kinene nekyeroka nekyekola kini kyagwera eriiso mu national gundi olwo Museveni bamubba bakola nendo bagano nimani very arrogant man coming from a rich family toyinza kunimu ng'onimumani bwe tukubagana olusalo terugwa tukubagana paka mambya myaka 10 nina mirembe gyange tajja kuniamu kati omukazi azze bamuleese obulozi bwabwe mukazi bwe bamuleeta nemulaba ng'atagala tatereera takola kyayagala okujja ku ntebe wentudde kyenva ngamba omuserikale wange nti saaki that woman saba okugalawo oluggi nze nkubulira ebyandeese genda oggala olwannyoko
olwo ebintu byange bimaze okumbuulira binyeenya biti nemugaa sijja kuluggala neŋŋamba omusigale nti omukazi omugamba era yambadde kikabuuti mu musana nga bulawuzi yakyeyusiza dda n'akaleega agaa nti mbadde mukwata yes abasajja baniyo abasajja bajoga abasajja tebakolekanika nabo 5 billion azitutte atuddeko mundi waggulu amwadde miliyoni 7 mbuuza antwali waliwo 0.7 yasigalenga niyamu nga nyolamu ng'oniya mwani mwana wa mirundi bamuniyamu kalionda byeyo nga ngenzeeyo kati olwo mwamaliriza mutya ndi wanneefumulira mwenge gwange era bwegunanze bwenkowa nga nzirayo ewange waliwo aŋŋamba nti bankubidde esimu gikube nkuwemule kuba ebyobuwemu ndi mulwadde ndi wange neetuulidde nawona obuyoozi obwokuniya ku bantu nibo bakolera bakunyamu bakunyalamu oli kidoli waliwo afuula abantu ebidoli gavumenti yonna gitambuliriza mulugosirwe andi yabwera lugosirwe sifunanga mirembe nga gyenfunye mu myaka 10 sifunanga I'm enjoying my freedom. I wish I had done it earlier. Sali jogeddwa omulenzi oyo omukaniya ku bantu omukaniya kati muzeeyi mwamaliriza mutya omukyala mugenda omusaakinga namufulumya ng'ali mu bukamera yadda yazenze naye omukaniya dde ku bantu naye ebikolimo byalina bwe bitalikwata baana be Museveni ali bawenye bazzukulu be omukaniya tulina bannaffe Haji Jafari Musa producer akalango gena kumpa akashukura Habo Solutions ompe ne Haji Jafari Musa Haji Jafari Musa yawulira nga mwogeddeko luli wano nangamba kasuku Muzeeyi Mirundi yalaga wa yakola oyo ate sagenda nenkumamu we wagenda n'okumamu sagenda nenkumamu nze bwe ngendewo omuntu ayina empewo nziwulira ekibula papa era yampita amaanyi yagawulya nagamundetera omulenzi oyo papa naye ayina empewo ategeera fe abalina amaanyi nyinza okukwata mu ngalo limanyi nti gwe tolina nga bano abewaanawaana tebalina maanyi tebalina kati nze nkwatemu ombuuliro nze nkubuuli ayina n'atalina nze mmanyi ayina abasinga okwewaggula wano abasawo nyinza okuba nina amaanyi gange nga simanyi oyo gundi nyinza omuba mu 10 mwali Jafari mu 10 mwali abali best wano bemmanyi mu 10 mwali abatewaasiira Jafari mu 10 mwali so producer tuwe n'akalango ka Haji Jafari Musa bwe tukomawo tugenda kwogera Valentine's Day olunaku lwaleero muzeeyi otubuulire Valentine ogenda gikwatira wa n'abala bakola mbamanyi nze ayina ebintu ebyo mumanyi mutegeera n'alimba mumanyi ebintu ebyo mbimanyi nnyo sayansi waabyo katukomewo era ebyamponya nnyo State House. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka
gatukula oba gano agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow on'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka ko ka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku whatsapp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Yes. So welcome back from that short commercial break. Ani? Valentine. Valentine leero yali mu tuukirivu. Yali faaza. Ng'agatta mu Roman Empire against the law. Ne bamukwata. Ne bamutwala. One of the girls namuwandikira ebbaluwa mu kkomera. Yongezaako ddoboozi. Kakati nabagamba nti ne Christmas lubeerako olunaku Yesu lwe yazaalibwako. The bazungu create days. Ezibala ne bazijjamu commercialism. Kati Valentine baaluteekawo kulya ssente. Yes, this is when you put on red. This is when you get your rose flower. Oli kimuli kya loozi. Oli kimuli ekyalooza ekiwunyakawo. Yes. Kakati baabazungu ennaku ezo bazikoleramu money. Nti Mother's Day olunaku lw'abamaama. Maama onoomutwalira ekimuli. Abaguze emmotoka nze owange muno omukoyo nniyamu nayonoona obugagga bwange bwonna nennyaba asula omukolimiro kyoba olaba biddwa buli wamu bwa ejjogole nga tannateegula bajja kukitegeera nenkuniyako nenkugula nenkujooga nenkugula nenkuniyako nenkugula nenkuteera nenkugula ate omunyankole wedda woze gundi yali mugezi nenkuniyako nenkugula bwakuniyako akusasula naye ono yebwaniyo yebwanyakukereddolanga enagisi eyo yagenda agimansula buli wamu naye akubiddwa emandwa emukubi namukawasa mumandwa nakanakazunza olutwe bajja kuteegula abantu babadde bambuuza nga baŋŋamba Muzeeyi Mirundi yali akozezaako ku Valentine mu biseera ebiri nga muvubuka baagala sitooli eyo oba wali ogabyeko kamuli abaddugavu nkola bya bwana bato nedda edda ng'okyali muto ffe twakwananga abawala ku ssome nga tubakwana kati nkuwe kuki omanyi babasooka babawala babanga bakulu kati nkuwe kuki abawala mwakwananga bakulu ankugambye tuli baana bato abawala bo babeera exposed ku bintu ebyo ale abasajja babakona ku mabeere bakola ki kati ate ffe tubaki sebo ffe we twakulira nga baga nti abakazi bookya abakadde baddukanya kati kyotalidde mukama kiri kuddukanya tuti oteekayo bukajjayo ononna okozeemu ate aba tukuzanga nga be babawala abakuze ffe nga tetubitegeera kakati ffe mu byalo omuwala wamuwandikiranga ebbaluwa from the blue sky simanyani nga biringa bikwate namwe mwawandika ebyo olabya nti Lake Victoria dries nkubuulire ebbaluwa gye wawandikidde omuwala omala ennaku nnya nga tosoma
ayinza okuvuma nti ayinza okuvuma ng'omuti anaddamu ki kati agenda kuddamu ki kati ffe bye twali tetubimanyi ebyo ebyagondi bye mu pretense we didn't know these things. Omukwano gw'omusajja omuddugavu guli mu kisenge. I feel embarrassed when I saw somebody kissing his wife in public obanga abaana we bali ng'ebyo Nigeria ebyo. This is not how I was brought up. Kwe tewakisingako muwala mu public? Sikisingangako muntu. Mu life yange sikisingangako muntu. In public oba kissing? Sikisingangako muntu. Nze Mirundi lekera awo naawe kati ate otulima bulimi. Ate nkulimbye eki. Kati bw'oba weegatta okola otya? Kuki? Feeling zivaawa. Zivaawa. Kati wulira ono omusiro. What if ng'oli mulwadde w'akafuba? Kubanga means sharing saliva. Yes. Fabadu ndio sibikolangako. You have never kissed? Ndi kama olumi bwenzi mukamwaka omuntu. Jiba mimwasi lulimi. Sobola kibiri ebyo. Medisola wajire bali banafu afuwa ni mukutuna afuweno nafuweno yingiri eganye. Ne omusajja omudduka vaina nibo batulina gende wakuja chimbo. Alwawo n'okulwawo sakunyumiza nakunyumiza kakasajja kali mu UCB nga kagobera omukazi owakabina bagenda okusasula sente za school fees. Omukozi kayitedde omukazi abaako nemebwa ateekeyo sente kamufungula sikati bavi omukazi agenda okulya ng'alina ekimu kye munda n'abuuka kamansula ku sikati bakatwala mu kkooti ne bakavunaana ne kabuuza omukazi oba nalinze ndi mukomole oba siri mukomole nti nze nalaba kimyufu. The case was taken before court sikulimba. Kati omuddugavu omuzze mu bya kiisi romansi ng'anuune ku bbeere aba yateebye dda omuddugavu omuzze mu bya kiisi oba tokyafunye wamma kali kagondi kaseka natube kaŋŋamba mukote kagala bino byasooka simayo okanuunenuune simayo ki mwe byonna balimba ko kaagalira otandikirewo anti bagwa ngende mu toyi mala okunaaba apatayiti efa omusajja tagala kulaba agende mu toyi naye abasajja beddanga mwaliro kyafu no omuwala bwazze naye bwozze tebibaamu le bifreshen up biki biki naze naabye babayitanga bannaze naabye ekitegeeza ffe abawala tubakwasa ekisa n'asooka n'anaabako n'agampa ku juyisi. Let me tell you, omuzungu bw'ogenda ku weekend mu Britain London ebibuga byonna ojja kusanga nga gondi zonna ziri booked. Rooms. Yes, you can fail to get a hotel. When you know you are going to stay there beyond the weekend, you pay for 4 days. Gondi yo bali mejikwa kujjako Singapore bo room tulina nannyiniyo bali obwenzi buli kiriya kasola omukazi akutte kambuleera akatono aba atunda izirigo. Why? Abazungu basobola okuvaano ne bagenda e Masaka nga item eriemu sex ye batutte on the agenda yeri ku agenda bamaze wiki namba tewali alaba munne ne bagenda kwemala gogabwa kati abo bofuna lumwe kulinaanye nga bebaje nakubako olugi lw'abasiru abaana yetwaliruddawo n'ensamba olugi nga baŋŋaanye okwebaka du ubasika nange nali nina nalyokeetera emizinga dudu nejanukula oli mu luumu yo ogenda owulira no ono bamutuga kiki nobabuuza what is happening. Bamanagement be bajja leave those people alone, let us change your good ninga baŋŋaanye ate nali kya nvubukaawo ndinga mu senior 2 epipa y'amazzi yaŋŋana okwebaka epipa y'amazzi yaŋŋana okwebaka nali mpandika mawuli n'entambula kati nga ku woteri kwe tusuze kuliko epipa engogo enkuba tetonye naye engogo
to nasula seba naye ono yayina mugongo gwakyo okuva lwenaze okwebaka essaawa 4 toto kume pipa bakomerera kiki ekyo ekitagwa kati kumakya nkeera kumakya ndabe omuzira nabigo yeyasuza ulugumya emizinga nalaba pipa nga yegwamu amatono era nze toŋŋamba nze tosobola kuŋŋamba muŋŋenze wa muntu nze sisula wa muntu ne bwe mpulya ekitanda kyabwe nga kyenyenye kitera obwongo buddukirawo nogamba nsula mu hoteri bali kuki tosobola kuŋŋamba mugende ew'omuntu nsuleyo mu nnyumba no tekisoboka ebintu ebyo biŋŋaana okwebaka biŋŋaanira ddala okwebaka bikutabula bintabula kakati omukazi namuta nemuwoninga next time whoever used you kuba gwonombuulira yenna eyabadde akugambye nti weeyuze egundi agende tokiddangamu tokiddangamu so kati Valentine's Day mwe edda temwagikuzaako edda tewaaliyo omusajja omuganda mukazi we raavu yaabwe eri mu kisenge si baana abaana ne balaba maama waabwe era kyobulaka n'abagereka yakisinga kabaka the people were scared hey abayimbirize hey bate balina mukwano no have you ever seen Museveni kissing his wife in public? We African men ate abazungu abo bekesinga bakola batya? The problem is that why do we have many divorce cases in Europe than anywhere? Babalimba kuba extreme yaabwe ya love. That's why they commit suicide. Ebagita public display of affection. Yes. Kakati gundi you look nti olwokuba baagala nnyo ate bwe bakyawa nnyo era mu America European countries gundi homicide omukazi okutta bbaawo bwani tebakitwala nga kikulu jealousy crimes of passion tewawuli omukazi ono bamwitangani Bobin n'ekigambo ne kiyingira mu Lungereza bobining omukazi yasalako bbaka obusajja bonna n'abumugyako amulabye akesinga omukazi omulala mu train yatuuka eka n'abusalako kakati ate n'abusuula mugundi mu toilet naye baanoonya suwegi bweyiwa ne babugyayo ne babuzaako bobigi genda okinoonye mu dictionary kyajja bobiting baali bamuyitani oyo omukazi yasalako bagwirireko munayifu kati olwokuba bo baagala nnyo ate divorce cases zaabwe ne homicide nazo nnyingi nnyo kyeba nakugamba bali abazungu ekyabalezera obusiyazi the Jews don't want their blood abazungu baababba ti divorce cases mpitirivu nnyo bino byemutandise wano ye nasoma luddawa nti omugole gwe baawasiza ate ayagala divorce bazze kubba bintu wano bajja batta omusajja wa wano mugamba tirabirira omwana ng'omukazi yafumbirwa walala nga tabojja nga tateekamu luseke oyinza kigamba omusajja era omusajja agenda nagaa nti oba oyina omwana wange nti omwana muleeteko eka anoonya luseke kozi goluyita oluseke yes kubanga kalicha yaffe eri intertwined ne sex nti okwabya olumbe era babeerayo bangi omwana nga afumbirwa mu abakulu temugenda ku reception mugenda kunoonya mulala omwana bwafa temusula ku malaalo musula munoonya mwana mulala kakati gwekiriza mukazi wagende mu kyaki nze mukazi wange nga yazaala omwana ewalala ng'omwana agenda kuwasa oba kufumbirwa mukazi wange tasobola kuyimirira na musajja oyo tekisoboka tasobola yimirira naye ajje ne mukazi we owewe kati nga omusajja omukukunavu nti omusajja ayimirira ne mukazi wange
bali ku kyamwana tekiriyo graduation ya mwana bagenzi ogambye tekiriyo obeera otya embarrassment give the other man opportunity oliye mukazi we kakati oli yazze ne mukazi we mu church why do you stand with this one whom are you telling it is it a requirement to bayero ogundi ono ayimirira ono mukazi wange yazaala omwana we tayimirira na musajja oli nito kuba church yona nenjimalawo oli ajja na mukazi we mukyalawo n'omulanga ayimiridde n'oli kisoboka kyakegwa ajja amanyi nti mbamalawo nito kuba na lutali nenjikuba ku ttaka ng'oswazaana omanyi kasuku bw'ogamba nti mukomukukunavu yayendako dda kyenabagamba ti you people mugenda okutwala embuzi nemugiteeka ku pick up embuzi eyo gye mutwala mu kwanjula tugiyita yamawumukirano nti muwala buli lwalaba embuzi gye batadde ku pick up kitegeeza omuwala gwe mugenda okwogereza kabalagala bamuwumula dde oluki kyembadde ngamba gondi ono omuwala nakacwa nti kabalagala wedda yalimu oluwagi kowumulamu kwotwala towumulamu ate nokaza mwana nali akawumulemu yes it was a reflection of virginity and respect kabalagala gwe mukwata oluwagi omukole bwoti okyusa ono ali kungula okole kyokoleki bwowumulamu gwotwala ani anaali omuwumulemu so kakati mmwe it is a generation change imposition. I conduct myself as an African man. You cannot tell me ate mwana wange ffe abakazi abafu balaba abakulu n'omutwalira akamuli kati aga nti oyina akawala akataaka akakuwadde okimanyi nti akamuli kayinza okuleetera egumi ewaka ku mukyalo omukulu omukazi omukulu ngaabaffe abeera talowooza nti omukoleddeyo ka surprise buno obuwala bwammwe buno butanaaba mpale buno kamaze okuwa ekimuli okaleetera nze pumbaavu wabadde okagulidde kakubuzeeko bakatutte edda waliwo byetukola ne byetutakola muyiwayanga buli lwalaba omusajja n'omukazi nga bali mu mmotoka omukazi ali mu mmotoka omusajja avuga nga bagenda banyumya oyo amwendako si mukazi wawaka omukazi wawaka mu mmotoka baba tebanyumya lwaki tenkubuulira omusajja kasi omulaba mu mmotoka n'omukazi nga banyumya nga baseka oyo amulonze ku kkubo omukazi wewaka mwijja mu liggulu omukazi wewaka muba mufuluma n'akunyiiza ne mutuula mu mmotoka nga teri anyega munne naye bwolaba abaseka beekubako bwe bati oyo amulonze ku kkubo era ffe tutulaba kakati ngenda neŋŋamba nga bano abaana abali wano abo abaana abawala abato nemugaa nti tutunulyanga kasuku as if you know him when you see kasuku nga yina omuntu gwazze naye tojja kumugaa nti toleeta buleesi kyalya tinze kati nywa naire special you bring a naire special direct nga ndino ne mukazi wange one of them ayinza ogaa nti wali wakumanyi nnyo nekyonyo ask me sebe tukuyambe treat me as a new person ffe wano waliwo abagamba kasuku nkwaka akabulijjo konywa those are fools waliwo omukazi yagamba bbaawe tiruumu zino nti tugendeko tubeereko awo tusaidi tukoleki n'agamba omukazi tuwe eri erimu amazzi waggulu bakwataganyawo nebbaawe engumi tututu wagirabirawo erimu amazzi wajjawo that's why men don't want to move with their women with their wives amulekaka olwo kati otuyigiriza lwaki abakazi babaleka ewaka yes kati omusajja ayinza okutunulya muwala ng'ayambadde bulungi nnyo kiwala kinyi ekikolaki kakati gwe tunula yakkuba oluyi oyina kumala kuvuma ono naye abakazi mubadde ki
kati naye yavudde kanga yambadde kubanga ezo jini ezo ziraba jini zisiba akabuto wano kakati gwe tomanya nti lubuto gwe mugaso gwa jini era ffe Abaganda tuyina amasaŋŋanzira amakazi n'amasajja jini ekunama sajja naye kati abawala balina bye bambaliramu gifted by nature n'aleega sajja naga nti ekiri awo abamutunulira ati okola otya sooka omuvume nakati oyo naye yavudde kanga naye ayambadde mulabe kwati gwe weetegereza mulabe kati daba bwayambadde aba bwatunula olwo takukuba luyi ntende ezo zimalayo zammwe zemwagala naye omutunuulire nga mulimwemu kakati ekyokubiri some people are useless. Nagenda ne mukyala wange ologondi abo Tamale yali graduating and double a woman came oba yali avudde Bulaayi oba bwa najja naye ayinebba she stopped me gondi twekubya ebifaananyi yansika busisimbu naye yekubya ekifaananyi neyekubya ebifaananyi naye ono ye twamusangawo ate mukazi we namusangawo omukyala yali agenze yali yetambulidde ate noono I was embarrassed before her man ndowooza omwana baali bazadde buzaazi mwana nga kyenkugambye tiyamuzaala n'afa kuno n'apa egende agraduating. How can you just interrupt somebody ali mu photos ne family ye n'omusikayo obusisi? Can I have a selfie with you? No. So characters wano oyinza ogenda ku mukolo ne mukyalawo kasuku, is this your wife? Omanyi kyofiiringa akubuuza ekibuuzo ekyo, is this your wife? Are you sure? Is this your wife? Kakati gwoga nti oba yamulaba wa oba mwenzi nnyo oba kiki oba mubi akuleka bwera a lot of questions n'abeera ali mu kyebabakola naawe oyambala yero n'oyita mu luguudo osimolenenga ye takugambye nti yerombi esaati ya yerombi naye yakugambye bugambi kintu ekyo bamanyiira anti gwe n'osigala nga ye ekifo abasoma propaganda ffe tukimanyi ti omuntu akugisaamu olugoye olulungi kubanga kati waliwo abamanyi fashions n'abatamanyi fashions n'abaki n'akugamba nti olwo olugoye nalwo balwambala obudde bwe bwo olina emboozi gy'ompadde gwe tokubanga ku kiisi. Me, I never swallowed any other saliva in my life. Why? I fear to inherit transferred sickness. Somebody ayinza okuba nga mulwadde oba akafuba ka family oba ki. This is what I tell my mother. Nti waliwo omwana alwala obwoka, omwana omuto akaaba nnyo. Kakati obwoka buba bwadaputinga okuva ku mmere gy'alya nebyatandise okulaba ku nsi. Tuyina kyetuyita grip water. Omuwa amazzi ago n'aganywa n'aliriizinga bode ye. Kakati Baganda ab'edda baagayanga bikoola bikaawa, jjajjawe n'amuwandula mu kamwa. Even Museveni admits in his book, the original one, bwe yalwala ng'omusujja nga jjajjaawe agayataaba n'amuwandula mu kamwa. Kakati nze I cannot accept in this era of hygiene. Ayinza okufuna oba koleza abaana balwala ng'olufuba oluyiro ki kuva mu bajjajjaabwe oba baane nti amukoleza kamala okulumako naye amuwe. No, me I believe in hygienic conditions. Omanyi kankubuulize rules bana bagenzi bajjawo rules mu ssabo nga tebafuuyiramu okufuuwa kuti noyisa omukka jjajja neekyuse nga magulu gakulumye olanname naye okufuuwa ejjembe liwunyirwa okufuuwa oba omwana apamye balikuba embooko mufuluma ejjembe bana bagalawo abamayembe omuntu n'afuuwa oba n'apama
ani yanne gairo kuba kubemba okwo ne mandwe nabagambye ku makya nti bwolaba omusajja afuyidde mu kigo otegeera mulwadde oba musiyazi kubanga omusajja asooka kwesiba buli kagundi ke konna katuli konna n'alyoka ayalika bwolaba omusajja afuuye ng'ayalika aba agenda kufa abamufu so Muzeeyi Mirundi oyina ebiboozi bannaye relaxation eno gye mukola ku bintu byonna mu byonooye nti omugole kaakale kankuboozi omwana bwange azze kwanjula nemudda mu lujja lwange nemukola ebyo nti ono akisinga munne ono bwanywa kino ono before your parents what will you do tonight omukolo oguli mujje wa kitawo nga muzze kwogereza tebakukoleramu ebyo temwekesenge ennaku zino ndaba abantu bazina bagambye Katikkiro yaganye ebyokuzina ebyokwetinkuulatinkuula asooka ajjawo obufere nyini bane abasajja bawasa kakati oyo omuzzukulu bw'alifukula nga jjajjawe watali bifukulwa alifukula ki mbadde njagala tukome wano olunaku olwaleero oyo omuzzukulu wanaakulya nga nafaanana ebukojja bwa jjajjawe nga ebyokufukula tebiriiwo tajja kufukula nyina ennyuma mubeere bulungi mweraba bannaye